buli asobya nga bagenda nnyo mu Facebook mutampa buyambi ono yakola bwati ekitiibwa ky'amaka kivaawo tajja kutya okuwasa omukyala kubanga amanyi kijja kuca cyumba ajja kumwanika poliisi ngivumirira nese kuvumirira lwansonga weekwata omubbi wa chapati beekwata n'omuntu obuvunaanyizibwa yayimidde n'agamba amala kumwebakako kumufuniriza okulya okitegeera kati omusajja ali awadde ayagala okuganza okubeera naawe oza taatyemu naye abaana basigala baana kati alina okufuna engeri yeetonda then n'amusuubiza okutwala obuvunaanyizibwabwe simple as that just neetondera omukyala kubanga alina bafaani ab'okwetondera miliyoni 10 ze nawulira naye era omuntu owaayo miliyoni 10 buli omwaka okolawa kyekisooka mugamba mutya mwena bali ku Director Van Crush YouTube channel DVC nabagamba kuluno tudese enkuba mpya enkuba gitulese mpya nnyo lero tuze n'omukulu wa kabi none other than Gunsmith Allan Gunsmith weyanjulira abatula batandikirawo Uganda Kampala amanya ze Allan Gunsmith Gunsmith kitegezaaki Gunsmith linnya lya stage ya kuyimba ebiseera bye twali tukyayimba mukuba gw'amaanyi nkujjukirawo nga muyimba tuliyambala engule naye simanya babasiba kwata awulya bagenda bakwata mwenna abakola ki naye ne bisire bitulese olwaleero kati njagala twogere ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga abantu abali mu entertainment industry nga gwe gy'olimu baserebu ebintu by'abaserebu ebyo bireeta nnyo ettutumu mu bantu ate ne weekanga ng'ofunye relationships nyingi n'obeera n'abakyala bangi simanyi oba onfuna bwekyeŋŋamba kati simanyi oba kikyatandikidde ku ki oba kiva ku ki naye tulina cases nyingi ng'abaserebu babeera n'abakyala bangi era ne bazaala abaana bangi naye obuzibu buva kwe kulabirira abaana abo oli musajja muzadde nange ndi musajja muzadde njagala twogere ku nsonga eno ey'obuzadde tukoze tutya kubanga tubaddewo ne bamaama b'abaana baffe n'abaana baffe nga tubaddewo nabo mu mirembe kuba yes ekikya butonde oyinza okubeera n'omuntu ne mala ne mukyawagana naye mukyalinawo abaana famire eyo mukoze mutya kubanga bagamba nti enjovu ebbiri bwe zirwanira biki ebibonaabona bisubi bumunyeera okitegeera obumesemese obwo bonna ne balinnya bulinnye wali kakati njagala tandikire ku mukulu oyo Maulana kazanyirizi eyavudde mu mbi kozi bamuyodde mwana kubanga balina engeri bamututtemu ng'olabira ddala weyabbye eki nagende newunya ne ngamba lwaki teyasalawo n'agamba kangende nfeesinga bino ebintu ng'omusajja golooza kyabadde kyavunaanyizibwa engeri gye bamututtemu kakati ensonga esookera ddala ensonga eno eyinza okuba egenda kwetolola ku Maulana ne ensonga yakuyigira buli omu ali mu nsi mu ggwanga yakuyiga eri omuntu yenna yakuyiga eri mu bintu by'obufumbo ebyo by'amaka kakati abayimbi ebyobuzadde abayimbi oba baselebrity mu fraternity yonna gye balimu kyebeerabira kiba kintu kimu kiki ekyo buvunaanyizibwa responsibility ekigambo ky'obuvunaanyizibwa ekyo kintu kigambo kizito kubanga n'okuyimba kwenyini buvunaanyizibwa wadde okimanyi bw'okira ku makya n'ogamba ngenda kuba muyimbi kitegeeza oba ofunye omwana ow'okubiri okitegeera kakati bafoolinga nnyo in love oba bagwa nnyo mu mukwano ne bye bakola ddaani obuvunaanyizibwa bwe obutuufu obw'oku nsi abantu abo bafuna ssente naye basulira nnyo famire ku lw'ebirooto byabwe eyo ensonga esooka olinako katugeza oli n'ayagala nnyo okuyimba ddala okufussa obudde okubaako ne famire weewaawo amaka tegatuukiridde abantu bafuna obutakkaanya kituufu ekyo kyabulijjo ne lwaki kijja mu public anti n'engeri gye bamukuttemu awo kati nteeberezaamu nga n'ababagwe munange ne bakutwalayo nti baŋŋamba ye yakoze ki Gunsmith eyo yabbye muntu kintu kidda ku mukwano omukano gye gugenda okututuusa
mu mukyalo yamwinamu abaana basatu. Abaana basatu. Kitegeeza ki bwe muntu aba kigambe kitutegeeza. Tasi bakulu nnyo. Bakyali bato kitegeeza akyali muntu. Baana bato simbu baana bali mu university bali mu myaka gyegoberera. Tosobola nti manga nkwinamu abaana kitegeeza nti nkyali muntu. Nyonyisonga ejinyonyine kubanga kya bulijjo. Ati Maulana si musajja musiraamu. Abaana ne tukola ki? Musajja musiraamu. Musajja musiraamu Webale nnyo. Eddiini eryo libakkiriza okufuna abakyala abasuka mu omu. Nze kyengezaako kutangaza wano kiri kimu. Ekitawaanya omukyalo oyo ziyinza okuba nga nsonga za mukwano. Osegeera kubanga weewaawo omuntu newabanga talabirira baana. Ate ate saa zino tugusalira Maulana kubanga tekirina kutuuka awo. Naye ensonga gy'oyogedde ate ensonga eyinza oba ya mukwano. Naye gwe mazima ddala tosobola kungamba nti obadde tolabirira abaana emyezi 9. Abaana tebalina ngoye. Nga wanso. Tebalya. Tebanywa. Gye basula bagenda bagguba. Gwobeera oba ogamba kimbu mukwano gwe kutuusizaawo. Omukwano nga gutabuse. Nze kye mbadde ngezaako kuyisaawo ekyomukwano. Bw'ombanga omuntu mwogera mutula ne mukkaanya ne muteesa kubanga ebizibu tebiggwaayo tekibeetaga kugenda mu kamera. Kaakati nze wengamba mu mukwano baatandikira wuuyo kooti Mengo. Wuuyo bamutaddeko n'ekibaluwa. Bakuntumye. Ekimunoonya lw'abaana be yazaala. Kati awo nkugambira nti singa nze nali Maulana kuba kuntumyawo bwe nviirayo kuba ensi yonna yakimanya. Bwe nviirayo ne ŋŋamba ne omanyi ki tutule tuteese bino ebintu gyo bituusiza wala tukomyawo. Naye ate ekizibu kye yakola ate yasigala yeekweka. Ate nekiwengera kumulaga nti ndoza ng'alinga agezaako okugamba nti no tonsobola. Kati ekyo nakyo kibeeramu basereebu. Tusobola okutuuka ku level ne tutuuka ne tugamba nti kati ndi w'amaanyi n'ogenda ku polisi ki njabawaayo ekyebiri njabawaayo omutwalo. Omusajja alina kasente nze gamba nti zamulema okusasula. Alina kasente kubanga musajja mukozi naye nange basereebu awo bwe mulaba mubalaba kubeera mu mayumba amanene motoka zibavuga n'oluusi nabo sente zibabula nga omuntu wa bulijjo. Siina sayidi gye neekubirako nze wabula nze kyenjagala okutangaaza ebintu bya kamera bino si birungi kubanga ekisooka abaana abo abato batunde kitaabwe nga bamukwata bamugoba bamusula mu kabangali. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri ekitiibwa kye omusajja aweereza ggwanga mu komedi. Poliisi ngivumirira nesekuvumirira lwa nsonga weekwata omubbi wa chapati beekwata n'omuntu obuvunaanyizibwa. Ekyo nzange abapoliisi nze nsobola bawooleza kubanga bw'obanga ojajinga omuntu omubbi abbye million 10 nabbye ekijiiko bonna baba babbi. Nze mba kukwata omupoliisi omuntu obuvunaanyizibwa ulira va ku ssente soka ulire gani. Wobanga okoze program kale wobanga oli mu police oba ogenda mu training bagenda kuyigiriza nti webati bakwata omubbi w'essimu webati bamukwata ate ono omubbi w'amatooke we bamukwata webati omubbi asigala mubbi. So kyekimu ne criminal asigala ku criminal kujjako kugamba nti no ono ali armed ono alina emmundu ono alina ekiso wati woyinza omumukola ki okubaawulira. Kati ekikolo kyaleese ebyo nze nsuubira simanyi oba kituufu oba si kituufu naye engeri gye yadduseemu emisinde egyo n'emmotoka n'agitomeza n'ogitomeza. Munnange bagamba ekibi kigwana wala tomanya naye nga ekisinga obukulu kyabadde kibi nnyo ekyatudde ku famire ya muganda wange Maulana. Mami kibi nnyo ky'oyitamu n'abaana basatu manyi ky'oyitamu okubanga tofuna buyambi eri omusajja eyakuzaalamu abaana. Naye ensonga zino tezirina kubeera mu kamera. Kyenvumirira ne poliisi okukwata omuntu kintu ky'ogamba mu criminal aba criminal waliwo ekitiibwa. Criminal y'ono abbye million 10 nze nenziba omutwalo tufaanagana. Naye waliwo abantu ab'ebitiibwa abakikoleredde nga si waakunoonya nnyo ng'omanyi Maulana omanyi bw'okumujja. Maulana tasaaba kubula Uganda. Maulana public figure. Bakugambe bamunoonyezza ebbanga nga talabika. Enkwata ye gye saagadde. Baali badde bafuna engeri gye bamukwatamu etali bwetu muswama. Omusajja mugezigezi ogenda mulimba ki? Poliisi babayigiriza okukola investigation. Oyo omusajja mugezigezi tolina kyogenda mulimba. Buli yonna yabizanyizanya mudda katemba. Kati ng'ogenda mugamba ki?
naye nga ekisinza okumalamu amaanyi ze ssente kuba kati nze kali kusaidiya omusajja nange Maulana musasiddemu kubanga bamugambe miliyoni 10 buli mwaka naye olaba Uganda gye tutwala ennyumba naye za ssente meka gye babeeramu ati sisuubira nti neighborhood ya ebintu bya miliyoni oyo mukyala omwaka omukyala alina ensonga 10 bagenda 15 ziri mpuli nawulira 10 miliyoni 10 ze nawulira naye era omuntu ngo owaayo miliyoni 10 buli omwaka okolawa kyekisooka buli mwezi kiba kitegeeza buli mwezi oba owaayo akasente bwe katyo naye ezo sente Maulana bazikola point eri nti kukwatagana Maulana obuvunaanyizibwa bwe abutegeere kubanga bali baana balya mmere tebalya mayinja abaana basoma omukazi bwe muwolereza we wano abaana badda ku masomero kibola bayira bamukwatidde mu period yakuza abaana kuki kubanga yagamba nti abaana babamuwe abatwale kuki musomero ly'abasiraamu naye ate ekyo ekintu kyanjawulo nnyo kubanga eri ddiini tusobola kugamba nti nno byosomye mu ddiini ne byosomye mu bulamu bwa bulijjo tebyawukana kubanga kyosomye mu bulamu bwa bulijjo kikusoboseza osobola kugamba nti kanvuge emmotoka eno banywandisako ennyukuta eno eraga kino sayini post osobola ogisoma osobola ebintu bya bulijjo weetaaga okusoma kuno kwa bulijjo buli omu alina engeri gy'atambuzamu amaka ge kibola abazadde abamu batwala abaana ne bayiga okuba makanika oli nayiga okuvuga emmotoka ng'alaba bwe bayinza okumukolerayo ne famire ye kati kakati abakyala teweerabira bakozesa ekintu ky'okulemera abaana okufunirako obuyambi ekyo nakyo gyekiri abasajja bangi bali bakimanya abakyala bangi balemera abaana lwansonga bo tebati basobola kumuvinga on na bulamu bwabwe ate nga bo baagala abayagala obeerewaawo n'oba ofunye omukyalo mulala naye abaana babeere nga kwakola ki kwaliira ekyo nakyo kibeera naye era stiiru tekirimu sitaani kutuula ne mukwatagana ng'abaana bano bakuze tukole kino ne kino ne kino naye lwakuba essaawa zino baana bato Maulana okola ssente kubanga batutumu si batutumu bebaliko naawe ssente Maulana ssente azifune zirabirira abaana oshegera naye nze nagambye ensonga eyinza okuba nga ya mukwano nga jasi busungu nga sokoleke ate nayiso kirowooza mu ngeri endala ani alina obusungu ku munne Maulana nga alina obusungu ku mukyala kisooka bombi ng'omukyala yanyiigamu omukyala yagamba nti Maulana ebbanga eriweddeko yali ajjanga ali mukyala we ng'ajja si mukyala we naye wamala okujja ng'awalekerawo 5 oluusi 1,000 baana 3 naye kati n'atuuka ku level siganye n'atuuka ku level omanyi bulungi Uganda gye tulimu 15 ziryaki amanda gammeka wali amanda ng'olukumi gabbiri sente za Museveni tandikira gabbiri okitegedde 15 wano mu Kampala olyamu kyamisana kyokka n'amazzi tukivumirira ne sekuvumirira mwana emu naye nga kyeŋŋamba mu byonna kyeki nti ye omukyala yagambye nti yatuuka ku level eyo nga tebakyasobola kukkaanya bulungi mu bintu ebyo ebyekikulu gwe mukwano n'agamba kati oba ogaanye ekyo nange sigenda kuwa ssente kati n'otamanya nti nno wali omuntu afiirwamu ekyo omwana oli agenda abonaabona kyetwagambye nti enjovu ebbiri we zirwanira kati abaana bebabadde babonaabona ne kati era sitira abaana bakyali mu kubonaabona kubanga kakati wageze mu kkomera emyezi 6 gye bamusindise agenda kusasula atya landiroodi yamuwadde wiiki 2 n'abaana ekyo kyebuuzisiza kati tegeeza gavumenti teyambye eyongeddewo kizibu ate kati wabanga yagezezzaako nekigaana omanyi mwana bagamba nti no wokozesa oyogera obulungi nebigaana ngaoleeta omukono gw'ekyuma ekintu kyangu nnyo kyobulaba ebintu bya copyright bino birina okujja ebintu kati omuntu ng'oyo teetagana kubanga n'obuusiba obonyabonya abaana yeetagana ku engeri gy'alina content gavumenti erina okugyayo erina okuyita mu miwaate emituufu okubonereza abantu ng'abo obutalumyanga baana kubanga oyo Maulana kimanyi akola ne Rain balina channel yaabwe balina bakama baabwe babe ba bosses so waliwo engeri nnyingi gye basobola omubonerezaamu okubanga bafugjayo ssente ezo kubanga amazima ga Katonda muguluze tonsibisa ate n'onsuubira okuyamba naye kati ekizibu kiri bwe kiti nti basaasiremu nawe bwe bati kubanga
obadde ng'oli wabweru nga tonyamba kati oŋŋambo kya nti mbu naakusiba togenda kunnyamba ate nga newebweru obaddewo osanga onaabeera munda ojja kuba ku masimu bw'onsiba neeyongera busungu of which oyo Maulana yadde alina kutuula ne mukyala we n'omuntu omukulu yes bandi balina osooka bamukwate anti kati bamutadde ku alimanda myezi 6 eruzira weeks 2 omukazi agenda zisasula atya abawadde weeks 2 landiroad era Maulana myezi 6 era munnange mwenna balinayo obuyambi bonna omukyala oyo mumutuukirire kubanga embeera gyalimu nga mukyala munnammwe abakyala muli eyo bangi mulaba programu eno mukyala mumutuukirire n'abasajja munnange kasa kikwatawo ku mutima n'ogamba munnange sajja munaffe ono naye atuyiye obuyinja tatuyiye ezo ensonga za bulijjo abasajja bayita mu bizibu ensonga eno yali badde entuufu nnyo singa Maulana abako kyayogera nga batudde wamu awo omanyi gundi ensi ezaakulaakulana balina family courts butereevu kooti ne kooti case eyo kutuuka ku level eyo eyitira mu family court wabeerayo omukyala bamusamoninga n'agaana yagaana okulabikako ne bamunoonya ne kufuna nti court order bamukwate bukwasi ne bafulumya ekipapula nti yena enaamulabako tokuba nduulu abula tokuba kibi nnyo ekyatuuse mu maka ge kibi nnyo nze nvumirira engeri gye bamukuttemu musaasiine naye abaana egamba byonna tusobola obyogera naye abaana bali mu tocha kati psychological tocha ate n'abakyala banange abakyala bano betuwasa oluusi tetumala kubeetegereza tosobola ekiseera ekyo beera oli mu vibe ebeekutte simanya biki ebintu by'okwanika ebintu by'obufumbo b'ebintu bya mu maka bidde mu kamera tebisootinga kintu kyogera ekituufu kubanga kati bannayuganda bangi abakazi bali mu kikozesa abavubuka bangi ate naddala mu entertainment industry kibala twasazawo tukyogereko bali mu mbeera ng'eyo lwakuba abamu bagitwala bagihandlinga differently oba abamu tebagenze mu makooti oba muki oluusi omwana ne bamukwata ne bamutwala ne bamusuula ewa muzaddewo oba omukyala n'amwerabira ddala bingi ebibaawo mu ngeri mutuubeera oba otudde n'obirowoozaako engeri gy'osobola okubonerezaamu abo ba celebrity sometimes tebeera nyangu wabula media yetera okubayamba naye lwakwata ekifuuse nnyo buli asobya nga bagenda nnyo mu Facebook mutampa buyambi ono yakola bw'ati ekitiibwa ky'amaka kivaawo omuntu ajja kutya okuwasa omukyala kubanga amanyi kijja kukya cyumba ajja kumwanika omusajja akola bw'ati akola kati omukyala watukugamba olumala okuneebakako n'alyoka andekereza okulya nanti kati gweobanga serebu wulira obanga oli serebu ekitiibwa ky'olina okimanyi era n'ebintu by'okola binagwanga byakitiibwa kubanga ogenda kumesinga up baserebu nabo bakwogere yes bantu naye olina bantu banjawuloko kubanga bo betulabirako kati omwana abeeri nga alaba bannange nange njagala kubeera nga Maulana nga nkuze kati walaba Maulana byakoze kimu ekifaananyi ekyenjawulo kati gwe olina okwetreatinga mu ngeri ngamba nti nze bandabirako am setting an example mu bantu oba mu baana abato okumugijja emito gijja so that teweeswaza obuvunanyizibwa nabo nga bwebagambye obuvunanyizibwa nabo bwabaserebu kubanga ng'ovudde ku baserebu gye bali n'abasajja bangi kesi ziweziso gye zirimu nyingi lwakuba bali si baserebu tebaali tusobola boogerako naye kati oba nga serebu tukozesa gwe nga example ne tukwogerako era ne tukuyigirako era naye kikyamutuuseeko kyakuyigirako era buli omu n'enaali eyo kati nga tusiibula abantu bano kiki kyoyinza okubagamba abakyala abalina abaana nga baba babakyawa n'abasajja abalina abaana nga abakyala tebakyabeera nabo kiki kyoyinza okubagamba era kiki kyoyinza okuyigiriza abantu mu nsonga eno nze ku lwange engeri gye musisinkanamu engeri gyosisinkanamu nno nga temunaba kufumbirigana nga temunaba kuzaala baana ebeera yakyama sisuubira bw'oti nno ogenda gamba nalabye muwala wa gundi mwagala teruba lwatu nze nsuubira tudde ku nnono ezasooka nga oba ogenda okufuna munno mukole ebintu ebyali nga ebituufu batya wammanga iddanga nga ofuna munno gw'oyagala osooka gendako waabwe tata n'akumanya
ninga tumaze kwanjula nezimanya mutabani wa gundi ono ng'okubira muzeeyi si basezi bantu baddiini bantu bakozi kati then kituyamba okubanga ebizibu biba bizze mu maka tutwangwa amangu okudduka mu bataata mu basenga netuwuliziganya ne tuba nga ensonga ezo tuzikola ki tuziwumbawumba obutakosa abaana bataabo kubanga kintu kibi nnyo kubanga abaana bwentunabwe nti bentunuulira kifaananyi ekyo kyebagenda okukula nakyo mu bwongo ate abakyala kamera zino si nnungi mu bintu by'obufumbo okitegeera kubanga n'obo leero olabisiza Maulana kubanga nabadde ku TV yange olweggulo komyewo ndi kubukedde tudde ndaba omukyala yayimidde n'agamba amala kumwebakako kumufuniriza okulya okitegeera kati omusajja ali awadde ayagala okuganza okubeera naawe oza taatyemu kakati nga tumaliriza ensonga eno njagala ombuulire nga tolimbye kuba nkumanya oli musajja w'amazima oyogera ekikuli ku mutima bamuyita Allan Uganda kale ssebo kati singa gwe Maulana kiki kyewandikoze mu mbeera eno ekisooka simanyi Maulana kyamuviiriddeko bbanga eri obutayamba baana abo kubanga nalabye bato kyekisooka naye webanga ensonga eri mu kulabirira baana nze nga Maulana nalirabiridde abaana bange bwekiba nga saagala mukyala abeere mu baana bange funa engeri gye nfuna abaana abo ne babeera nange bwemanga tisinaba omukyala yagambye abaana bato nabo obalaba tewali excuse abale nti abaana bato sikyo bato tosobola Maulana nga naye abeera mu biduula bye kiro aba agenze kukola mu biduula singa mbadde Maulana saawa zino ngamba saawa zoli luzira gwe Maulana of course kyangu kubanga ekimubeeza mu komera kusasula ssente ezo nsuubira asobola okufuna bbeeyiro nsuubira aba afunye ssente ene emikwano mingi asobola okufuna ssente ezo naye kisinga obukulu yayina kwetondera mukyala kamera neetaba kamera not necessarily just neetondera omukyala kubanga alina bafaani ab'okwetondera ekyatambudde dda alina bafaani ab'okwetondera alina okuwa saidi ye okwogera ebyamutuukako naye abaana basigala baana kati alina okufuna engeri yeetonda teri n'amusuubiza okutwala obuvunaanyizibwa bwe simple as that gwinga Allan namusonyiwa oba wamusonyiyedde ndi musajja munne leero kigudde ku Maulana tomanya kijjawuwa omuganda wange kale weewaawo nyini bwe tukomye mwebale nnyo okuba ku show ennungi eŋŋanzi director Van Crush channel BVC n'abagambye twaze n'enkuba mpya tujja kuba nga tubaweereza bingi era n'abantu bangi tujja baleeta boogere ku nsonga ezizimba Munnayuganda era ezigenda tujja mu mbeera gye tulimu ey'omuntu owa wansi nabbe tufikeko ku bantu ba waggulu sibekiri webale nnyo okuba ku show yaffe webale kunkyaza sebo nja kuba nga nsanyuse nnyo okufuna olunaku olulala neyanza sebo kale Peace out.